akayimba akalungi akwali badde okolebwa omutasingwa John kasina akayimba akalungi akajja kizito ng'agamba nti neteteekanya mugamba muti abantu abali ikalangala mugamba muti abantu abali e Masaka ezekavuro jinyabuza pulogulamu yakadongo kamu eno nyingiddewo tewali mutawaana ebintu bitwaya ddala ku sipiidi ya iri lwakimba luyisaawo kamba leetere bye mbadde nfumba mu ffumbiro olyoka owulire okunoonyereza kwe nakoze okw'amaanyi mu jita eno sumulula engoma bagita batya sumulula Embire mpanvu anaziwangula atandika mpola n'abamuwagiramu okusimbula abeera na zero naye abafubutukamu okutambula ogenda okulaba lawundi y'okunanga batandise okuyiika endusu nawali bamwana nga natundambula najjayogera bebo oba owulire yabatuumirwa erya kitakule kale ne Ssebbale baganda bange abazze bandaba ebizibu mwempisa okutuuka wendi bibadde nkumu ti abaali bango bakibagwanidde okwekuba endobo kuba enseko zammwe ekyenvumbudde ez'abafa bbule wuliriza sabula nafiirwa bakulu bange mu myaka eyo egy'ekyenda nga bakyali balenzi bato mbayita envumu oloba sendeka emyaka 25 ye gye yali yeetoolodde waliggo gyali 26 walumbe n'abeetikka laba bwenja nsigala ku lujja nga nze mulenzi asinga ng'olw'emyaka 13 gye nzijuziza nafuna okumanyisibwa walumbe bwasinga enju asonga busonzi buli avubuka n'amwetikka omutima nejjantyamu amanyi nti bwenvubukiramu nteeka buteekwa genda mu myaka gye bagereramu yongera wulire wuliriza bwe nali nkyali mutonze nali nange endowooza ensiru era nga n'obugagga mbulaba ng'obwangu n'ofuna omanyi twasinganga obumotoka okuva mu mpagi nga nze nfuna nkuba neneekolera gye manjagala kale bwe nakanyolanga n'okuvuuma nenja nvuuma nga nze mpera kimu ti bwe ndikola nga ngula fuso n'olumu twalwananga ne bana bannaffe olw'amayumba ng'atwesooka ennungi bw'olikola muzoolizimba kale ebirowoozo ebyo aba birina nga tuli njolo naye abasobodde okubituukiriza obala ba munyoto yeno pulogulamu yakadongo kamu tutandikira ennyimba n'olaba nga tuni yeemu naye ng'osobola okuteekamu ennyimba 2 buli muntu ng'ayimba mulamo gugwe ate ennyimba nga zonna zonna zaakola bannange mugamba muti abantu abali emateete abantu abali essembabule mbaagala nnyo abazadde abanzaala naye kano kalango nsaba nkayiseewo abanvumira ku Facebook bannange siri mwana wa Paulo Kafeero ziramu beetondera Paulo Kafeero si yanzaala munvuma kisiraani gwe simanyi biki ebintu ebiyitirivu nnyo mugenda kuzikulayo kitammwe mumwagaza kimuleka umule Paulo Kafeero si yanzaala akalango kano mukawulire bulungi nnyo era sikkiriza nange bazikuleyo Paulo Kafeero naye abaana wa Paulo Kafeero baba baagala kujjayo Paulo Kafeero nze siri mwana wa Paulo Kafeero mundeke temuddamu kunvumira ku Facebook mbabulira nze Kafeero Junior Alex omwana w'emateete Bugenge Mawogola teekayo akayimba akaddaka kamubiru smart koba oteeka yawo sike kali awo Omunamasako omutindo mugwendiko ndi yuno sazeewo kaziye n'ekira ennyimba sekerera nnyawo babitadde mu lwali ubeere takyasisinkanago mubadde lwa fiizi maama eziyonoonerwa baana ne batasaasira abazadde bawe beeresa amasanyu amagombezesa sikulu fiizi ziba za nkalu so n'abazadde zibatunza byabakolusi kyokka zino endala geza abaana ziddamu kunywa jaye nakwendeguza sikulu fiizi ziba za nkalu so n'abazadde zibatunza byawakolusi kyokka zino endala geza abaana ziddamu kunywa jaye nakwendeguza
yasi sikyapa kunkana nnyo nagwa ku bifuuyi dunda lyali bageze ekiseera kyange bw'atyo nasengolako kawunga ka muwogo nandaza mu nsuku ezigudde akaleka era nsekerera abakeera kati ne beekanula bambi bakeera mu nkoko ne bannyoka njuba enkomerero bafe ebikyayi banywa bikalu ebyo byatemudde sikyekolusanya walukagga nkimanyi nti okufuna kiba kitone kale ne bw'olitabaala obuna abaganga ofujjako ofuba okucyabbega emulambuto naye nga by'onoogaba nayo byoya byanswa oyo yetondebwa okuba tyali bamufunyi kale nawe alitewolezo tuleza amagi ebyo byemusiiba mu wanoza nti atafune kokakasa oli musanga azimbye muyenga koolo bw'olitegeere nti geekasa mukama tatafune newoomuwa kataleko wino bwe liba bbanga ddene myaka kagiba ebiri oli musanga yeewolangayo ku midaala ise mugenda kuntegala bwe muti mpolampola daaki neyankyawa muzze ku kifuba amu mwebaze nnyini byonna okuntonera ekkula bayigire ebinyuma mu ngero obuwagize ulina ekima tekema kimasannaku ekimasannaku kankireke naye nga nakyo kigenda mu bulungi nnyo mugamba mutya abantu abali awo ekibuye mugamba mutya abantu abali awo mu nteeba awo Mr. Magala ogamba otya eva smart nkutumiddeko nnyo omuntu mugambe ebintu abitereke Chama kyaffe kuva mu ttale akayimba aka kalungi nnyo nkawerezaako omwami sozi nkutumiddeko nnyo ndabira omukyala ali awo waggulu ago kalina omugambe nti mutuufu b'obuntu ebintu byonna bitambula bulungi nnyo nentubirako ku bantu abali ekansanga entubirako ku bantu abali egayaza kasangati entubirako ku bantu abali awo enalukolonga awo mbatumiddeko nnyo mwanyinaze omulungi omu bw'ati Saalongo gwensokeddeko ddala okutumira nkwagala nnyo ndabirako ku muzibe omugambe nti byonna bibaawo munange wobeera ffe tukusinga okulaba gwe otusinga obutalaba ondabireko ne mwami gwe bayita Germany n'omwami Kibuto naye mundabireko nnyo ne bawalabango bagambe nti mbagala nnyo ze Kafeero Junior yoza program yakademo kamu eno katugendeko mu kayimba ka Kafeero Junior enjala ennuma kirwadde kyanjigiriza okusevinga kubanga buli muntu wano ku nsi okusevinga kintu kikulu kati nze aba takisi balina kikola kyamaanyi nnyo okuŋŋamba ddamu olinnya mu takisi ng'ate olugendo kati ndutambula munange ndutambula nenja nenkola era bampitako ogenda sigenda bigere byange bintuusa twayiza okusevinga teekayo akayimba akyogijeyo omusajja oyo yanyimbira pati eyo naye ng'agamba ati haji kyolaba akayimba kalungi bwe katyo musajja kala alimu ebali kubeerayo trust eyali etandise okusesera ekibuga Kampala n'ebyalo byonna nokugenda kyali korona kyo kakiyingirawo naye bannanga akayimba kalungi nnyo Bartrade ono ayagala kumuwaamu ttaka ono amuwemu omukyala nkutumiddeko nnyo maneja kikaze ndabirako ku mukyala ekintu kitambula bulungi nnyo kubanga akasente mwasevinga mmwe tewali mutawana nekaweereza akakayimba abantu abali erwe ebitakuli banange mesejiri zitambudde bulungi nnyo wano buli kimu kiraba bulungi nnyo nekaweerezako podisa wange muzeyi mayanja nange tumiddeko nnyo ebintu byakusevinga tali kutambuza ebigere ababoda bakwesi bakontwala nti nedda ekintu tukibadde tukyayagala kayimba kanyumidde nnyo Bartrade kankoleyo okunoonyereza okulala wano mu jita nyina okulala kwenfunyeeyo wano kambiseewo okunoonyereza okulala kwenfunye omuzira manyi omwati eyali afaananako naye yagenda atyo yali baaso omuzira manyi omwati yali afaananako naye yagenda atyo yali baaso yali w'amaanyi ngambye abakazi anaatera osibafaamu era nga nze abagava eggaali zonna zifaanana ekizaawula nneemu ngamba erinnya yenze siimu yalasitasimativa mu ndabika siringa bali ndiwe buddu tone sempijjayo w'ekigangazi yamanya ebyange najja pakasa kubya kyera nfunye mugwa nnyimba era njiya nakati ndeese alimu akakonkona giteeke mu ttiigi tikamwanyi kati bamaama bulyanyerera omulenzi ndiyomunti omuzire nnyo nze nasazeewo bateeka mu faamu mbabeewomu owamwanya bwe basibukkiriza malako bannange ngenda kusiba faamu ey'abakazi nteekako n'esseŋŋenge ngenda kulunda bimaama komya obwenzi nga ntabalira ng'omwo mulumbulegerwa faamu nsabule swimming pool
yalemeseza mama w'abaana nga nina byala nenerabira nti nazeno wange nga bikankanya ddeefu ngeno bigira ku tuzzi twa puulu nekyakalanya puulu kadde bangobe mu mazzi ga puulu nawuga n'ebyana nebinsoomooza mbu simanyi gakuba nga bisamba amazzi negatekoka waggulu mu bbanga nebireeta ate kano nti mubire batwalira 5 netuka wansi eyo nga zibiriza sisobola kenga emikono gy'ebyala nagenda owulira nga gindi mu shoti bafuula siiti nga noona obugere yalumisa fujjo akayima kukuulizako abudu munasi ogamba otya abudu simanyi muyi byali mutuuka mukadongo kamu ono owalaga tetuli kwoli tuli era wobeera wina yesuubira okuba ono kadongo kamu adigidde bwati nga abudu ye namwe yagikwata nakwata 2 nakwata ne 3 ne 4 ne 5 nagikwata ne 6 ne 7 ne 8 kati ate mwenda taliweera okujjako 10 ate 10 ezo teekamu abalala 3 kyekyo kyatambula bwekityo nyonyo ebiseera ebyo abudu osaana kuwalanka nti kintu kyo osana kubeera ku byafaayo togeregerezebwako mu bintu by'okuyimba kadongo kamu gwe bakyusaamu ekintu kino kadongo kamu osobola okulemerayo eri nga kyolaba gwe bakubye wali mabega gitozedde nti zeziri ezaatuula ezakadongo kamu Lord Fred Sebatta oyo naye tagerezebwako ku kadongo kamuli naye mwe abaagala okuvaayo nga kati nga wolaba nti gundi walukagenda ku zino otandise kuba oyo kadongo kamu oyo adigida ntuyinza okufunayo wano ku baana abalala nga bwomubanga muzze mulwane nnyo okusembeera abudu eyatuuka nze Kafeero Junior za program kadongo kamu eno mbaagala nnyo bantu bange nasalawo okugikwasaganya nga tewaliwo wadde mutawaana era omuntu ndi ku ndagaano wabala okugamba nti omuntu okola ekintu nga bakakakikake kino ekintu tebakinkaka nkikola njagala mpulira ddala ng'emirembe ogambye gitaka seevuga nti kiba kyekyo kale tufuneyo kayimba kannamagaawo agamba kyeweerowooleza si kyoli kanokowolezako nalongo banagije naye mba tukkiriziganye mu byana ebyefaako Jennifer Lake weefaako tukkiriziganye mu kadongo kamu bakadongo kamu tutera okwekwatakwata naye guno ogwana gwefaako buli kadde guleeta kati gwaleese namufunye namufunye gana patu kayimba kalungi nyonyonyo kapya kakasumuluka leero nze nsoso kakubako era ngenda kawa popule kubanga ndabi kanyeza otambula ne kulomwago lujja mujja kawa ndadala tujja bawali wasokera dala sobola okabalayo nkawerezako muzeyi magala ne kawerezako mwami sozi nawe nkutumiddeko ndabirako ku mama Bobby mugambe nti munnange nze munnange soda namuvaako obutunda nabuvaako amazzi nagavaako kyekyo yakinavaako ekyokunywa lusata nkutumiddeko nnyo ku kasawo nabirako omukyalawo Aisha ku saluuni awo mugambe nti mbatumiddeko nnyo mutuddawo muli mugamba nti njagala yakayimba kakamaso kankutte simanyi kagoga tebakakoleranga vidiyo mpozi ngoyagala kakube mu jita olufuna bobudde ku lw'omukaaga nja kubaka ebyokutandikirako mu jita nze Kafeero Junior aweza programu kadongo kamu eno mbaagala nnyo omuntu yenna nange osobola okunoonyaako noga Kafeero Junior nyina akayimba kange waligize n'oleeta akayimba ako osobola okunoonyaako naba essimu eno ku 07557 338 355 075 5 338 355 so kutuusa kadongo kamu ku ntiko nze Kafeero Junior mbaagala nnyo kubira akayimba k'omwana oyo ng'agamba nti sitoyina kyoli wepankira bwereere